the stars collide. Lutaya's greed could never hide. Kivumbi's riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world may break, but not you. Lutaya took what wasn't his to take. Robert, Wani. naye nga okakasiza ddala omukazi ono anansonyiwa. Bwe wamukubidde essimu yabadde yayogedde naawe nga musanyufu oba nga mukaamu? Bwe namukubidde essimu namusuusuuzi nemuwaanawaana nemusaba nti njagala kumusisinkana ng'ali yekka. Akkiriza? Yakkiriza. Kyogamba bigambo ki ebyo? Oba pounds mumanyi? Bigambo ki ebyo bye wakozesezza ebyamuleetedde okukkiriza okusisinkana ng'ali yekka ddala? Bwe namukubidde essimu mu kifo kye nandyogedde hallo namuyise boss lady, nanziramu n'essanyu. Awo neemugamba nti boss lady, nze Robert omukozi wo asinga okukkiriza mu kukampani kuno. Awo nambuuza obadde ongamba ki? Awo neemugamba bye mbadde nkola ki? Byobadde oyagala? Bye mbadde njagala. Nakkiriza nampa appointment. Naye engeri gy'oli okwogeramu Robert, kansaba omukyalo ono atwanguyire nga bw'ogambye. Njagala kukakasa kino Essie, ku lulwo kankiddemu ku lulwo ŋŋenda kuyiwawo omubiri mmatize boss lady asobole okuba nga akukkiriza oddemu okukola ky'oba omanya onde kuno. Amiina, kale tugende. Onkwate mukono. Bwe wankubidde essimu nadde ndowooza yagakundaba. Robert, oyinza ki okujja n'omuntu gwe saagala kulaba? Omuntu gwe saagala kulabirako ddadda n'omukulembeza ng'omundeetera. Obadde otegeeza ki? Boss lady, nsaba kusonyiwa. Saakugambako nti ŋŋenda kujja n'omuntu yenna. Kati ozze n'ono omuwala kiki? Madamu, badde nsaba osonyiwe mwana muwala ono kusinziira ebbanga ly'amaze nga takola. Mami nsuubira mu byaddala akoze ki? Aboneredde. Kyendowooza ne kyeneekakasa obulungi ku mbona gy'omubonerezaamu ayinza obutaddamu kukola ensobi y'emu singa oba omuyambye n'omuwa chance n'omuza ku mulimu. Njagala mwana muwala ono ayiga essomo. Njagala mwana muwala ono amanye wa waakoma. Waalibanga avudde ewange n'agenda awalala, njagala amanye engeri gye beeyisaamu. Boss lady yebadde ensonga yange. Obudde bwange maze obuba bamugende. Sina kinkuddamu. Boss lady bambi, nsaba onsonyiwe munnange, nkimanya ensobi yali yange.
nakola ekibi ekitasobola kwetondebwa naye nkwegayiridde nsaba onsonyiwe nzire ku mulimu. Kukakasa bonaaba onsonyiye. Teri nziro mbi yonna gy'ogenda kuddamu kumpulirako nti njogedde ku linnya lyo. Munaye mukama wange ondaba wano lwakwewanika naye ndi muwala munaku nnyo ekigenza ewala nti n'ewaffe nze alabirirayo nze abakwatiridde nze alabirira maama wange ndabirira bato bange kati bwe mba sikola munaaye mba siina kyenzizaako future yaabwe yonna eba eziikiddwa nkwegayiridde sonyiwa. Kwegamba kitaawo yazaala munaku munne ne bazaala omunaku nga ggwe n'otamanya bunaku bwo n'ojja nga weewanika. Sikyalina budde bamwe. Just leave. Munnaye wandisonyiye. Ensobi zibaawo. Boss lady. Excuse me, madam. Sonyiwa munnange. Entale eziri ewaka wano ziva ku ki? Because last time Mama Bise alina gwe yayisa obubi. Ate era ku bagenyi abagenze era kuliko agenze akaaba nga bamukubye. Baba balwanira ki? Anyway, Hanani onansonyiwa okusooka oseka. Naye ensonga ezigenda maaso mu maka muno ekituufu kiri nti omuntu asobola ozimalawo ali ogu ye tata Lutaaya yekka lwakuba aludde okujja. Naye bw'anajja wano byonna ebyo ebibalwanya byonna bigenda kuggwawo. Meaning ekigenda mu maaso kimanyi. Just kibulako confirmation. Tata Lutaaya abagambye this is the reason why people are fighting. Naye ng'ekibalwanya mukimanyi just mwagala kakasa nti kino kye kituufu ekibalwanya. Not really. Naye kyensobola okugamba nti Tata Lutaaya yekka yasobola omumalawo ebyo ebizibu. Omanyi ekibalwanya just toyagadde kugamba naye ize kuuma byama bya family yammwe nga bwe babakuba. Wazaffe tetuli qualified kumanya kikiba kubyange. Si we kiti we kiri. Era saagala okitwalire mu mbeera nti oba saagadde bwagazi kugamba naye anyway kankubuulireko gye mmanyi ekisumbuwa amaka gano kigambibwa nti wano waliwo omwana gwe batazaala wano. Azini ng'omwana tebamuzaala wano nga taata we omwana siyo taata waffe. Ng'omwana oyo yajja mu nsobi oba okukibriefinga nti senga wange yayenda n'aleeta omwana w'omusajja omulala wano. Owaaye Kiki? yogera mpola. Bw'owabawo kati wali omuntu atambula n'akuwulira. Wabikubuuza obiinako? Si gwe abiŋŋambye. Bajja kutuuza mbigambo gwe genda mpola. Gwe abiŋŋambye tubituulamu babiri. Naye anyway ekituufu tulinda Tata Lutaaya era bw'anajja gwe byonna ebitabula wano wonna ogenda kulaba nga buli kimu kiteredde. Omuli n'ensonga y'okutugabira ebintu. Mulimu n'okugabana ebintu. And things are serious. Tugenda kukola Tata Lutaaya wajja agenda kutugabira ebintu ng'abaana ba Kivumbi era nze ebyanga olubimpa ku sport ngenda bitundirawo balike yankoona. Buli omukazi akufuga n'akwerabiza n'ewuwo. Naku zino afuga nga musirikale. Mama. Sokoleke Fausta. Kyewuunyisa. Okimanyi Essie bali ne Robert bali mu ssanyu ezzibu. Katonda wange. Okimanyi nti Robert ne Essie babadde nga beefuula mbu beevumaavuma. Kumbe bamaaye
bali mu ssanyu tusobola nakikkiriza. Okitegeera nga beewanga level ku office. Ne Essie amaze amaanyi okimanyi Essie yalinga amuvumisa buvumu nga yenna ali serious. Awo laavu ogiviirako n'olaba ndabe. Ebintu by'abantu mbivuddemu. Naye kati okimanyi waliwo ekintu kati kyenzudde. Abasajja bano buli omu alina enkwana ye. Mulimu omusajja ajja nakwana naye ng'akozesa ssente. Ssente nga talina kyeyogera naye nga ssente yeekola. Ne wabaawo n'oli ajja nga bambi akwanisa bikolwa tavaamu kigambo. Naye ate kati Robert alina enkwana ye. Akwana bw'ajerega. Naye mukyala tolaba nti bakwana abasajja. Nze tosooka kunjerega n'enkwagala. Nkikula tonda bise ebyo n'enkwagala. Yenkwana gwe. Abaana nga beewanga level mu public. Kati n'omuwala alabika like olaba fe abawala. Waliwo omusajja ajja nakwana ng'enkwana ajja kwana si gy'oyagala. Kati kye kimu ne Essie. Naye okimanyi kituufu. Sarah yaŋŋamba by recent. Yes, bwe yalaba Essie ne Robert ku office. Ne neewuunya Essie nga w'omumanyi n'atajja tubongako. Ate onneewuunyisiza. Yes, Sarah yaŋŋamba yalaba Essie ne Robert. Essie yajjako ku office mwana we. Kitegeeza yali azze kulaba Robert. Are you sure? Ne tutamulabako wadde n'otunyonyako atubuuzeko ate nga twali bakyaliibe. Era kati bannaage. Bano bankubye akavulu. Enkwana ya Robert empangudde. Neya Essie abadde n'attitude ng'ogimanyi. Oyinza ogamba tebalina webeera. Obalabika babadde nga bakakozesa nga katego ffe kutujjako ku layini. Anti tukubuzaabuza. Kubanga nze mbadde ntekawo n'omukono nti Robert ne Essie tebasobola kweyagala. Banage nga beetwalanga. Bankubye akavulu mukyala. Yes, please. Kiki Robert? Yes. Saba kunswa. Wandese wano kunswaza. How? Wandese wano kundabisa mu maaso ga pounds. How? How? Kwegamba tombazeemu magezi. Omanyi kye kitegeeza omuntu kyasobola owulira ng'akubuulidde ku bulamu bwe engeri gye butambulamu ate gwe n'otandika bumulangiramu. Is that being realistic? Yes. Bannaye bantu mmwe temusoboka. Yes, I'm sorry. Anyway, nsaba kunsonyiwa Essie. Ngenda kweyongera okuwulirezaako ewa boss lady. Bw'anaagaana okuwuliriza oba okusonyiwa, ngenda kwetika obuvunaanyizibwa bwo bwonna. Nkulabirire, nkuyambe nkuwe buli kimu. Kati kankubulire kino gwe Robert. Wangi? Nti bw'oba obadde olowooza nti ogenda kuddamu kunkwana. Wangi? Tekijja soboka. Robert sijja kwagala. Robert sigenda kwagala era siri kwagala. Okiwulira? Leka buli birowoozo byonna ne pulaani z'oyina jjamu erinnya lya Essie. Toddangamu okuba ku ssimu yange. Robert toddangamu okunoonya ne woowulira nti nyine wantu wendi. Don't step down. Naye nga bw'okitute bwe kibadde. Nonsense. Wangi? Alina engeri gye yanyizeemu senga awaawo namukuba zijja papa nenga bannange mama wayizo nga mubi. Kati ebyani abikubuuzizza? Ebyo nakyo kyetaaga kuŋŋamba mbu ani abikubuuzizza. Mbikunyumizaako ayinza okuba tewabaddewo. Amanyi gwe ddemu nakulabako ekintu kimu. Oyagala nnyo okweyingiza mu bintu ebitakukwatako. Ate n'ekirala oyagala nnyo ebintu by'okunneefasa. Naye nze boy ndaba bulabi. Nakussaako X. Mu bantu be naalabye ayiza oli fala. Obuniga bwo bwambwa nnyo mwana. Bwebeera nga yeyo minzaani gw'opimira obuufu n'okukuba fala. Ate kati oli mudongo nnyo. Ayiza otyo obugambye. Naye ayiza oli fala ebya ddala. Ayiza nkubegera ntya emmere nenkuteera ku suwaani nekulema okulya. Oba oli mufiirwa nga simanyi ŋŋamba. Ate kati gwe ngenda mpola mwana. Kuba kati we bituuse otandise okummanyira. Manyawo okoma mu nju. Kikubeewo lumu nti ndi kadaamu. Naye njagala okimanye nti nange ndi kadaamu alina omusanyi ng'abantu abalala. Mu butuufu nsaba kunsonyiwa.
olw'ekikolwa kye nkoze okujja nga nina oli omuwala mu butuufu oli omuwala abadde annuma n'ensalawo nzijje naye ngenza okulaba obyaddala tekyakuyisiza bulungi kwe kukomawo mu maaso go nkwetondere badde sisobola okuva mu kifo kino bosiredde nga sikwetondedde nsaba kisonyiwa. Tewaliwo kintu kyantabudde nga gwe kunkubira ssimu nadde ndowooza oba olina kyoŋŋamba kale bambi tekinkoze bulungi naye ekisinga obukulu kutegeera nsobi zo. Njagala nnyo omuntu ategeera ensobi ze. Ekirungi kya byonna otegedde ensobi zo. Sikulinaako buzibu. Kati onsonyi? Nkusonyiye. Naye nze boss lady. By the way. Wangi. Akakanya kobeera ompita boss lady wakajjawa. Nagenda okulaba mu byaddala erinnya erya boss lady likugwanira. Wadde mpulira ku kampuni nga boogera nti weeraga weepanka kabiiki ne bweweeraga nobo weepanka tekisinga kunyuma okuba nga weepanka kyeweeragira nga mu byaddala okirabika sente oyina ate omanyi kisinza okunsanyusaako kuntegeera njagala nnyo abantu abantegeera nga ggwe kasita engeri gy'ontegeddemu nze sikyakulinako buzibu. Nze nakutegeera. Kati obadde ogendaka? Badde ngenda waka naye kibadde kigenda kunnuma nnyo boss lady okudda eka nga nina enziro ku mutima gwange nga nakunyiizizza. Olinamu transport? Boss lady ninamu. Era kigenda kunsanyusa nnyo kubanga sirina nziro mu maaso go. Kale baana. Thank you. Maama, wayigirawo okulwana. Baŋŋambye nti wasumuludde omukono we sibadde. Olowooza nno okuyiga kulwana. Mwana wange nno. Ennaku yeeyigiriza okulwana ate ebirungi biva mu ntuuyo. Bw'otalwana bikuyita mu ngalo. Maama bali balamu bo. Bali basenga baffe n'opakira senga baffe ebikonde. Onatukyaya basenga baffe. Oba babakyawa ne babakyawa. Kati obeegulako ki? Oyo senga we yali akuguliddeyo yadde akagoye nti koomwegulako. Jjukira kiri kika kyaffe tuli omusaayi gumu. Bali basenga baffe tetujja funayo basenga balala. Kati nnyabo oyagala kunjigiriza kutandika kunsomesa. Kati nnyabo leeta olubaawo owandiikeko mbisome okwo ndyoke mbiyige bulungi nga mbisoma ku lubaawo. Oyagala kuyigiriza jjajjawe kulya katogo. Maama bagamba ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'ozina. Saagadde kunyiiza. Obadde onnyiizizza nnyo. Omuntu gw'otafunako omwejjangako. Taata. Yebaleke eyo. Naye nkuddamu naye sikwagala. Nakunyiigira. Ndi munyiivu nnyo wanyiiza nnyo. So nkuwaati wanikoze kikola kifaanana bwe kityo. Ne bandeetera ekicupuli, ne nyaniriza ekicupuli, ne nsembeza ekicupuli, ne nkiyingiza mu nnyumba manyi nyingiza muntu mutuufu. Nga gwe omutuufu gy'oli. Mbu wanyiiga nnyo, toyagala kumanya olw'okuba simanya taata we yakusuulawo. Omanyi ensonga ezaabawo alyoka akusuulewo. Omanyi kye baatuukako ne maama wo agambe nti kakati gwe kye wayita okusuulawo nti abeesonyiwe. Oli musajja. Tosalira musajja munno omusango nga tonamanya nsonga ki. Kati naawe okuze. Taata wo bye yalaba bye yayitamu ogenda kubiyitamu. Ekyo ekirevu ekyakumeze kiranga bingi. Oli musajja. Naawe ojja kubiraba. Wandibe tosalira taata omusango okutuuka ku ekyo. Kakati taata, ensobi yange nagimanya. Era maama ne mwetondera. Naye naawe ntwala omukisa guno kwetondera taata. Nsaba onsonyiwe. Naye ekirungi ekiriwo nti natuuka ewaka. Era omwoyo gwa taata yonna gye guli Mukama agulamuze ekisa. Tomusabira nnyo. Muleke. Tomusabira kubanga nze manyi teyayina nsobi n'akamu. Era mmanyi gy'ali yeeyagala alya anywa talina buzibu. Awaayi taata tomanya abantu kuno ku nsi bayinza okukola ebirungi naye nga mu maaso ga Katonda ye kuye ebikyamu natuuka mu ggulu n'akusalira omusango. Teyamusalira musango. Taata wali ku mmeeza entukuvu eya Mukama Katonda alya bicepere. Ali ku bicepere alya. Teyayina bibi wadde n'akamu.
yasembezanga abantu yayagalanga abantu yayanirizanga buli omu kati olwa kibi ekyekirala yayisanga bulungi abantu waliwo ekibi ekiro ebirungi ebisinga ebyo mukama katonda byatugamba okuyisaamu obulungi abantu kati olaba kwaba kisiba okuni singa twatuuka mu kiseera ekyo weekyangira n'ogamba nti tugabiddewo ebintu olaba ebintu ebyo byali bigenda okugenda mu mikono emikyamu nze nali nali sikyajjukira mwali baana bato nga sikyasobola kumanya nti oba yeggwe oba si yeggwe ne baleetera oli ne mwaniriza kati singa nagaba ebintu wandibadde ofuna ki ku mugabo gwa taatawo taata bagamba riziki teweta era ekyange kyandibadde kyange era nandikifunye oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki nandikifunye ogambye ki riziki teweta taata ekyo nkyagadde ekyo nkyagadde nnyo riziki teweta koona era kati olaba bwekutuuseeko